Yes, mbaniza nate ku mukutu gwaffe gwa driving and operating lwaero katwige ku kika kya Sinotracker giye nga ola tutandikidde mu namba 3 nga tuvuga giye zolaba mu black zayingiza zigiye za low epesa liba ikyali wansi wava mu namba 3 ojja kulaba nti tadda direct wana wali namba 2 namba 7 agenda mu namba 4 giye ya black jenkulaga nti akyayi mulo wava mu namba 4 atadde mu namba 5 akyali mu za low pesa tanali kwata ko bwavaawo ng'akyusa giye ateeka mu newton n'asitula pesa n'ateeka ku kisambira wa namba 6 mu giye njero kitegeeza nti pesa lyaba asitudde aba avuga giya za high nga okiraba wakikozaawo amakinga sure nti pesa aliteekamu ng'eri mu newton n'alyoka ateeka wali eri waba ajagala wetegeeze nnyo eno motoka ya Sinotracker oba motoka ya Sprinter eya giyazi 10 wona oba ogisanze singa osanga giyazi nga ziriwe zityo okyetegereze nnyo avudde mu namba 6 agenze mu namba 7 kyetegereze nnyo wantu tuli ku makubo gattaka era nga agewaffe ag'omu Africa kiba kituyambira ddala kyovola nkireeta kituyambeko ddala nga ogenda kiraba agenze mu namba 8 naye tekiba kyangu nnyo ku makubo g'ettaka Sinotracker okuva mu namba 8 eyo nomalayo giyazi 10 oba mwendo eyo n'ogikwatamu tukyetegereze nnyo naye nze ku expense gye nnina tekiba kyangu nnyo ku kubo ly'ettaka kuba kitegeeza emmotoka weeri edduka nnyo ate kuba eryo ndaba ng'effunda abatugobera ku mukutu gwaffe gwa driving and operating mbanize nnyo mbasaba n'abapya abalaba ku video zaffe zino beeyongera okuba nga batugoberera mu maanyi tubayigirize tubawe ekyenjawulo waavudde mu namba 8 era nga wenkugambya zeeyo mu namba 7 kikulaga nti awo waliwo kukasoyisozi naye motoka eyo yamaanyi watukira osalakaawo nsuubira wali mu kuyita ku mabbali olaba nti basalayo neno basalayo walaika waliwo olusozi motoka eno yamaanyi tukikola nakwagala na mutima gwaffe kwagala bannayuganda tubeere nga tukula mu bintu ebimu tudde ku mulembe gw'omutimbagano okusinga okubeera okulinda nti gundi anjigirize kagenda okuyigiriza ng'olina kyofunyeko okuva ku mutimbagano sina kindi wona weweseemu oba muntu ali mu kulimba ogenda bugenzi ku mutimbagano osangayo ekiki eky'olulimi lw'otegeera okimulage nga bwe kirina okubeera eno motoka teri muntu agenda gikuyigiriza mulala nga gutenye totaddeyo mutima era bw'ogenda oba obadde ovuga motoka ya Japan tosobola gigwira bugwizi nti ogivuge naye bw'oba olinako ideas osobola okyeyigiriza mbagaliza olunaku